Groups, particularly the National Unity Platform, NUP, have over time made it a norm to parade people with bodily defects occasioned by normal accidents to masquerade as victims of torture inflicted on them by security personnel. Recently, on the 13th of February 2023, one Mwesigwa Erick was paraded before the media by NUP President Robert Kyagulanyi at NUP offices in Kamwokya, Kampala, claiming that he was tortured and burnt on his chest using a flat iron by security operatives. However, contrary to the torture narrative by NUP, it has since been established that Mr. Mwesigwa Erick was lured into a deal by NUP, and the wounds were inflicted on him by the same group after promising him monetary gains and treatment with the sole purpose of maligning government. Unfortunately, NUP abandoned him with his wounds without treatment and pay. The government is providing medical and psychosocial support to Mr. Mwesigwa for full recovery. The following other similar schemes by NUP to blackmail and isolate government, both local and internationally. On 17th of November 2022, over 100 NUP elements were paraded as torture victims at the Uganda Human Rights Accountability Conference at Ufungamano House in Nairobi, Kenya. It was later established many of the paraded individuals were victims of normal accidents occasioned by border borders and other incidents. They included, among others, Sebuganda Richard, who lost his hand in a student strike at Makerere University in 2020, and Kamuswaga Moses, who was injured trying to detonate a tear gas canister in 2012. We therefore call upon both the local and international media to always resist lending credence to perpetual NUP lies and aimed at maligning government for political gain. Similarly, the population is encouraged to be mindful of the sustained efforts by negative elements to spread falsehoods and radicalize especially the youth, and suspecting youth, by the way, into acts of violence, subversion, civil disobedience, among others. I encourage Ugandans to be questioning some of these things. And therefore, today, we have brought Mr. Mwesigwa Erick, allegedly tortured by us. He's here to speak for himself. As you can see, he's on treatment. So we'll take it for Babu babuli. Amanya gange nze Mwesigwa Erick. Ya gobatusako obuvune gye buvudde kengena kuzo mwezi 3 mulumu omwezi gwa January omwaka guno gwennyini. Onaku lwa 2 naye nga stone ne yantusibwako yali mpange. Sigamba nti yali yaddala nti oba government yantusako bino. So nze mawulire okwagala otereza ekintu kino because nga NUP yali na byensuubiza okumpa byetasobola tuukiriza kuba mbadde mudwa mbadde gye mbadde nga ndi mu kusafaringa nga mpitambere y'okunyigirizibwa. Government eraba nga esobodde okunsanga okunja gye yanjije nembeererawo nentwala mu ddwaliro buli kimu yabadde ekikola. So saawo ne mbadde nzo okwagala okutangaza ensi n'eggwanga limanye nti no sometimes olwo ebintu ebibeerawo mu nsi amunawoza nti byaddala nga tebibwe byakupanga. Muganda wange ono gwe mulaba wanena gwe ntudde naye wanena yabadde agenda okuddako okutokyalingibwa mwezi gw'okuna omwaka guno gwennyini. Nze gwe mulaba waneno twapanga ekintu kino eyantuukirira bamuyita King Zali abeera ku gadi ya Kibanda akolanga bodyguard wa Bobi Wine. Nandukiramu ekintu kyonna nga bwe kindi siganda kukola bwe nego tofaayo togenda wuli ya pain yonna. So bajja ne bakukwata nga obakukwata balina ebiso bakukuba no banga tosawuli ya pain yonna. Ne bakola ebakukoze ne bakutokyalinga ne bakuswaje bakusudde bamala okusula ne bakujja ne befula nti government ekusudde ne bakutwala mu ddwaliro yonna ne bakuwa treatment biki byonna mwala ba media byonna badde bitambula. So nzo kuba nti ndi waneno mbadde mpulirwa kuba bansuubiza okumpa $5,000,000.
ne baita mpaka ya n'emitwale akakadde saakafuna mu NUP ebyaddala bino byenjogera. So manja kujja propaganda yabadde atambula nga baleeta abantu simanyo alina tocha alina byatusiddwako. That's why bamulaba nga ndi wano ndikwogera njagala mbagambe story nga bwe badde yonna ebadde etambula. Nti bino byantusibwako si government si yabintusaako. Byakolebwa kibiina kya NUP. Lwabisuubizo bibaweebwa. Of course bansuubiza okumpa $5,000,000 ne bansuubiza okuntwala ebweru mpumule ne bangamba gotofa tono kyogenda tusiwako kyonna. Gwe kola kino naye mbadde nga ne wensula wallahi mazima ddala nga okaba n'amaziga nenga tola mbuli mu matigga nga nino ebisago byantu saa zina kyalina treatment musobola abasikani zino wanene fakula ne bapolisi misi tuzide so obudde okwadde ba pressurizing okujja wanene musobola obiraba. So ninjagala nzitangaze eggwanga nti kyebansuubiza tekyatuukirira. Singa kyatuukirira osanga munaye nalibadde nga ngamba naye kankole ki? Kansirike naye munnange nga gavumenti yaffe munnange bweyagala abantu baayo yannoonya mu magezi mu ngeri ya Robert Basayo nenoonya paka bweyangwako ne ngamba Mwesigwa kati kujjanjabe buli kimu kyonna n'oveeyo otangaze eggwanga. Nyamushoni gwe sigamba nti tebanguze baganda bange. Bino byenjogera ntegeera bulungi nnyo. Sinywa mwenge sinywa sigala so ndi musasira ntegeera bulungi baganda bange bebyo banange. Like you challenged us to prove who else can torture, you remember? So we remained with the debt. Now we are paying the debt required of us as a responsible government.